ate alina experience mu propaganda nti babadde bo baluddewo era ebiseera ebyo naye nembuuza nemugamba nti kozi gwe oli wa North Korea oba waawa kubanga mmanyi nti abantu abasinga mu NRA bafunako okutendekebwa okwokulimba nga bakusinzira eyo mu ggwanga lye bayitira North Korea kakati simanyi so nekyokubiri kyamazima nti abantu bamanyi nti eno program ewulirizibwa nnyo era abantu balafuba n'enkya n'emisana okulaba nti nabo abamu bagyetabamu nabo bawulirwe ekyo nekituwa okwebaza Mukama nti bwe bategeera nti mweno program ey'olwokubiri eddoboozi lituuka ku muntu wa wansi era omuntu wa wansi aba akiikiriddwa why not let's give them opportunity because ffe tuba tuli ready mu bulimba bonna baba bagiddemu okubusaanyaawo n'okubalabisa so kizibu nnyo y'okukaanya okujja mu programu ennyingi nange kubanga abamanyi nti abantu abakobeki leero mbadde mulinzi okujja okunnyonnyola kwa kireewo naye n'ensonga naye omusaasira ajje ku ki omusaasira n'ekyokubiri ziri V8 zaabwe ze bavuga ebinnya ebiri mu kibuga batayinza tuuka mu budde mbadde ndowooza ziba z'amaanyi trafiki mayi zituuka nazo ne ziremwa kubanga eziva eno nga ne bw'ozaagala otati ziyinza kuvaayo kuba zonna wonna oluguudo binnya okay olwokuba nti akaddeko tekali nnyo ku saidi yaffe enkulengeddeko nakireewo kaweefube yabadde atya okutuuka okulaba nga kireewo ayimbulwa kaweefube ekisooka amaanyi g'abantu abantu bangi nnyo batera obutategeera nsonga y'amaanyi g'abantu naye amaanyi g'abantu be bannayuganda bo okuba nti bakola ekituufu bavaayo era nakireewo akyogeddeko mu nsi yonna wano mu Uganda okwaba obwe naye n'emitala ne balafubana ne balaajana ne baloopa okulaba nti akireewo ayimbirwa naye ne sanctions zino ezihuvaringa nabagamba over government zibadde za nkizo okubasesemya abaana abamu okubasesemya abantu abamu era tugenza okukinoonyereza nti sanctions n'empaaba eri mu International Criminal Court bye bimu kubiri kubawaliriza okuteekawo obukodyo okuyiiya obunkodiro bonna basobole okulaba nti baconfusinga Abaganda baffe bato baffe bakulu bannaffe abali mu makomera okusakambinga ku pressure kubanga toyina bw'oba oli isolated mu byekomere ly'owootuuka noyagala okola different decision naye ekisinga okubeera ekibi kwe kuba nti babadyekadyeka okukkiriza emisango gye batazza so akireewo of powers mweno program kubanga ebyo bye bitta eggwanga emisingi egyesatu empaji egyateekebwateekebwa mu bukulembeze bwa demokrasiya oba okugavaninga abantu in terms of accountability, in terms of checks and balances, in terms of bottlenecks is the doctrine of separation of powers. Wano it has been abused. Okwawula obuvunaanyizibwa mu masiga asatu doctrine okugamba ampuliriza gwe omwana ali ku nkwakyo mu ghetto maani bye ndi mugezaako kunnyonnyola nti ekissa eggwanga lino kwe kuba nti nakyemalira tibuhabulwa yatwala eggwanga lino nga byonna biri about him institutions ne zifa kyova abantu bagamba nti ayigigi takola waliwo state house collapse what unit oba kugamba nti investment authority tekola waliwo investment president special unit bwe bakugamba nti national planning authority tekola waliwo endala baga nti ministry of agriculture tekola waliwo endala bwe bagamba nti ministry of works tekola waliwo ekirala ekiri in form of the office of the president ekyo kyekissa eggwanga lyaffe kati nojjanga essetteeserezo gy'olina okuba nalyo nga lyeri checkinga obutali buvunaanyizibwa bwa executive nga likulibwa speaker ate lino lye tulina lye lisinza okubeera most incompetent lye lisinza okubeera most inept lye lisinza okubeera eryabamafieso bano bamongo bamafieso kigambo kya lulimi ki mafieso tomanyi kigambo ekyabani anti
first quarter, second quarter ne third quarter. Quarter kitegeeza nti sente bazitematemamu engeri gye mulina ozikozesa ng'ebula ennaku nga 5 ba 6 ndowooza ennaku nga 10 tunzike financial year finito. Yazayo ababaka ba parliament mu parliament ne batwa jajja n'afuna supplementary budget ya 7 trillion. Ampuliriza 7 trillion bwe butabalika 7. The doctrine of separation of powers. Kubanga singa yali ekola parliament yandibadde teyisa butabalika 7 gwampuliriza. Basebo ne banyabo ebyo bibeerawo wajon of powers nti abalamuzi abandi ku by'omukono ku parliament ate nabo bandya nabo nti abalamuzi abandi gambye General Yoweri Kaguta Museveni nti nedda nabo bandya nabo. Kakati ekyo kyekizibu ky'eggwanga Uganda and we must solve it. Twagala tetwagala kayongo netubeera mu nsi ne bagamba nti nga bakutte obuwumbi obusuka ebisatu over 300 billion bana Uganda obuwumbi obusuka ebimeka ebisatu. Ekitongole kya UBOS Uganda Bureau of Statistics kitegeera nti buli myaka 10 kigenda kubala abantu era kikola emulimu gwakyo ogusinga okuba omukulu is statistics ez'okulaba nti bana Uganda bali bameka bano besaidi eno bali bameka abali vulnerable bali bameka bali bameka mu COVID mu 2020 mujjukire emizogo bano ejali mu kuwa abantu sente emitwalo 10 ejava mu office ya prime minister. They could not even know bagamba nti vulnerable people mu Uganda bali emitwalo 10 kyali kituufu. Olwaleero census gye wakoze faanana ne wayogera mu COVID because that is 3 years ago. Tewayinza kubanga waliwo magic bye wayogera mu COVID nga odduukirira abateesobola mu statistics zo watuwa zezimu tebigatta mu statistics ze muwadde bana Uganda eza buli homestead okuba 4 million zikwatagana n'ebya UBOS kubanga twakava mu population census. Kati ekibatawaanya bwe bunene bw'obulimba obukwataganye wonna naye amaziga ga munna Uganda lwaki mangi kubanga ebyo ebirina okukolebwa okuziyiza okunafuya enkola ya ssemateeka mu ggwanga byonna byawambibwa. Ninawe njagala onzizeeyo wali mukulu Waiswa nga tufuddeyo ewakirewo okuvaayo n'ebirala ebyabaddewo n'ebigambo byayogedde. Akirewo yatulugunyiziddwa mu kkomera sitegedde omanyi nze sigenda nnyo mu kkomera. Ekiŋŋaano genda mu kkomera lyezalawo eribeera mu kkomera. Lumu bakwata nga bakutte bakyali bange nagendayo ate ne babagamba bo bafukamire wansi boogere nange nga bafukamidde wansi. Kati ebintu bwe bityo mandabira kyokka ne ntunulira amugamba nga just ayambadde uniform nga alina ezzalawo. Kakati ge mateeka. So ekyokubiri nkayana nnyo n'abasirikale ku bintu bingi mu mateeka. Kati ntuuka eyo ne tukayana kati olumu bannange baba baagala kundekayo nange banvunaane. So kebagambye obakyalirako kesitegedde bulungi ogende obalabeko mbaboneku tebampita biri biwanvu. Kakati Waiswa eyo nga tuvuddeyo awo wenyini nga bano abalala abasibe bano kuba nawulidde nti era babakomezaawo ku mukooti bo bana bagundi bo mwabaviirako ddala okuva lwe bayatula baana bo mukyabafollowinga. We follow all of abantu abo bonna baffe era nakyemalira ne ttiimu yaabwe balwana nnyo babeere baabwe. Kati obulimba bonna babataddeko bwakubeera baabwe naye nagamba gwe nti njagala oddeyo emyaka 35 egiyise. General Yoweri Kaguta Museveni dule yakola reshuffle eyaba cabinet ministers n'aleeta cabinet minister ng'aliko ne assignment gy'agenda omutuma.
buli General Museveni bwakoze lishafo wakati mu kisanja aba yetegekera kiddako era abaweweza muliro kwebyo ebimusumbuye bwotunulira direction ya okulonda ba minister be yalonda yali ali aina kubanga yalowooza nti agenda kozesa kali akabondo kali aka project emekwama okubeera flaming platform ey'abavubuka okugalvanizing support eriwo kati ey'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abasoga gwe baagulika erinnya lya Ngobi kaakati nga balowooza nti era baleeta omukulembeze nga akolera mu magye mutabani wa pulezidenti asobola bulungi nnyo okuba attractive eri abantu okujoininga compulsory in the next government n'okukuriyetingira abantu obwongo obubalowoozesa nti gavumenti eddako watanga woki idinda awo kakitawo leero bakakibuuza kiri kusika basi kyalumuka abasanyalaze bwegwagenda nga baiba ebyuma bya kampuni n'okujja kw'amakolero g'ebusoga kuwaawo tibakomaawo nkuwaire n'ebyuma bya train kwetambulira oluguudo lwonna baalulya bino bimaga baalulya yono gavumenti muneerya yalya n'oluguudo yalya ebyana bya train yalya n'oluguudo train n'okuvaawo aye bwe bawulira mbali kuyizaawo train wakuba nti abantu bano midolome lwaki nkutute wano nti nalabye ekintu ekyo bakiranga naye tuli wazaake Kakiro stadium mwamaze okwogera ne poliisi awenjaga yonna twakkaanya kisaawe kijjamu abantu emitwalo ng'esatu oba ena katukijjuze ku olwo twogereko n'abasoga ku nsonga z'abavubuka mugenda kusomesa mugenda kwogerako nabo lunaku lwabwe kujaguza tugenda kujaguza ogambe ebiwandiiko byonna poliisi yateekawo ate olunaku lw'abavubuka luli mu constitution era NRM ekola emikolo egyayo anti olunaku lw'abavubuka luli mu constitution Public Order Management Act kyekyo manyi nti yakireeta naye bamusanga ku bridge amama Kaweesi Mukama Katonda alamuze yamukwatira ku bridge kuki ku bridge ejinja eri etteeka terikola ku bibiina byabufuzi this is a party activity on a party calendar known by the Electoral Commission. Okay. Bajita pale FM 107.9 ekkula eri omuntu wabulijjo wadi wakantu kende biwona kadi ka training okusinzira ku order evudde ku seteeserezo wali ku basirikale bano be basiimye ejjo okuli eyakubwa enkuba ne omukyala gwe yakuba oluyi ebiragiro bivudde ku parliament speaker Antamongo agambye abo babaleete batandika okukola ku parliament ng'engeri y'okubasiima. Question weri nti abasirikale abali mu kukola ku parliament abo police ya parliament abaliyo bonna bali mu kusiimibwa wenjagala nze ndowooza nti tulina obuzibu n'omuntu ali mu ntebe y'obwa sipiika bwe bakoze ebikolobero ebingi waliwo eddaffe nga tusamba omupiira nga tuli bato kugambye nali Kakindu stadium ne St Jude stadium kati ngebaayo omuntu ng'asobola okuba omupiira ng'agukuba mu ggoolo naye n'agukuba waggulu w'eggoolo ne gugenda eri ne gusala n'oluguudo twabagamba nga bamukyala wandabye oti agukuba wala naga mukyala wandabye oti nagukubye eri ne gusukka naki kati waliwo kyogamba mu police tewali structure ya salary nfu according to the finances kati omuntu afuna emitwalo 49 mbulira gisobola kukola ky'omwezi zimenyemenye emitwalo 49 tekuliko mwana kulwala tekuliko bwobanga ofuna emitwalo 4 bwoba oli Mold Kampala ng'oli musirikale wa Mold Kampala nga bakuwa emitwalo 49 ennyumba oba osula mu Yemeka kumpi ne wookolera waliwo ennyumba y'emitwalo 4 wano weri wano Mold Kampala wano ennyumba y'emitwalo 4
kati omusirikale oba omusindise kusulawa gye balina okusula mwayononayo balina kusulawa balina okuba ne police quarters ng'abasawo balina okubeera ne staff quarters n'abasomesa. So salary structure ya police kino kikulaze nti eri gye bali mu kanayo kyani. Salary structure ya police erina okubeera restructured. Omusirikale asooka atandikire ku kakadde kamu. Eyo ye position yaffe, sente weeziri. Sente diriwo. N'embooko ezitukuwa olumu omusajja akukuba embooko ng'alina amabanja. Wawulira omusirikale gwe bagamba yakuba abantu amasasi, yakuba omuyindi amasasi ku parliament. Yali yafuna looni nga ne sente kati oba ng'afuna 3,000 ng'emitwalo 49 tegimala looni, sente zasasula zigenda. Oba yali akola ku parliament ne bamukyusa. So challenge eriwo ennene nti mu police force enjala ebatta. Bafanda abolusi nabo basaasira. Ekisooka gyasomeseza omwana gyosomeseza. Luli babanga ne police schools nga za mutindo gw'amaanyi n'okusinga traditional schools oba army schools byavaawo. Ng'omusirikale ne waba tasobodde funa sente nyingi alishuwa eddwaliro alina first class, alishuwa essomero ly'omwana we alina first class, alishuwa nti agenda kusobola okulya lunch and supper ku a real meal. Naye bana ab'ennaku zino olukuwa emmundu baba nga bagambye genda weeyiye. Kanzije katono bagiyita Pal FM 107.9 ale katonda yakola abaisirikale abo kambe tebaisirikale tuli wano lukubogerera ayo okutwasaiga emigo losaba bulamba kintu wakwata asante abantu batimwe ogambye na Waiswa tuli wano tubogerera abo basirikale ayo okukubeza okumabondoloza balina mu kyonna ekintu era nonga nti gwe musajja gwenze mba ku nsonga zammwe mboko nkubaza kabina tokubaza lubuto kazi bagiyita Pal FM 107.9 omusirikale akuyimiriza noga nti obono byonna ebyokunsi yabimala abaana balirandani sente alina nyingi mboko nefuka emboko naye nga kuba bizibu byotalina mu bizinesi wadde. Emboko za Museveni bazikuba opposition yalesi abaletedde ebizi yabawe emundu ezitowa nga tabawa sente ate nga muyekera wa mundu kubanga omuntu yenna ng'omanye emundu wandifudde nnyo kuba emundu. Naye omusirikale mu gavumenti ya Kyagulanyi ng'agenda kweyagala era osobola bakubira kukirizisa yayambala kooti y'obugumu okwanganga amazima n'obulimba ate alina experience mu propaganda nti babadde bo baluddewo era ebiseera ebyo naye nenebuuza nemwa nti kozi guli wa North Korea oba waawa kubanga manyi nti abantu abasinga mu NRA bafunako okutendekebwa okw'okulimba nga bakusinzira eyo mu ggwanga lye bayitira North Korea kakati simanyi. So n'ekyokubiri kyamazima nti abantu bamanyi nti eno program ewulirizibwa nnyo era abantu balafuba n'enkya n'emisana okulaba nti nabo abamu bagyetabamu nabo bawulirwe. Ekyo ne kituwa okwebaza Mukama nti bwe bategeera nti mweno program ey'olwokubiri eddoboozi lituuka ku muntu wa wansi era omuntu wa wansi aba akiikiriddwa. Why not? Let's give them opportunity because ffe tuba tuli ready mu bulimba bonna baba bagiddemu okubusaanyaawo n'okubalabisa. So kizibu nnyo y'okukaanya okujja mu programu ennyingi nange kubanga abamanyi nti abantu abakobe ki era mbadde mulinzi okujja okunnyonnyola kwa kireewo naye n'ensonga naye omusaasira ajje kuki omusaasira n'ekyokubiri ziri V8 zaabwe ze bavuga ebinnya ebiri mu kibuga batayita tukampoti mbadde ndowooza ziba z'amaanyi tezibyewulira manyi zituuka nazo neziremwa kubanga eziva eno nga ne bw'ozaagala tatiziyinza kuvaayo kuba zonna wonna oluguudo binnya. Olwokuba nti akaddeko tekali nnyo ku saidi yaffe enkulengeddeko na Kireewo kaweefube yabadde atya okutuuka okulaba nga Kireewo ayimbulwa. Kaweefube ekisooka amaanyi g'abantu
abantu bangi nnyo batera obutategeera nsonga y'amaanyi g'abantu naye amaanyi g'abantu be bannayuganda bo okuba nti bakola ekituufu baavaayo era nakire wakyogeddeko mu nsi yonna wano mu Uganda okwaboobwe naye n'emitala ne balafubana ne balaajana ne baloopa okulaba nti akirewo ayimbirwa naye ne sanctions zino ezihuvalinga nabagamba over government zibadde za nkizo okubasesemya abaana abamu okubasesemya abantu abamu era tugenza okukinoonyereza nti sanctions n'empaaba eri mu International Criminal Court bye bimu kubiri kubawaliriza okuteekawo obukodyo okuyiiya obunkodiiro bonna basobole okulaba nti baconfusinga baganda baffe bakulu bannaffe abali mu makomera okusakambinga ku pressure kubanga toyina bw'oba oli isolated mu byekomere ly'obwotuuka noyagala okola different decision naye ekisinga okubeera ekibi okuba nti babadyekadyeka okukkiriza emisango gye bataza so akirewo tiimu zibadde zikola obuvunaanyizibwa era naweebwa beero munnange tewalina nakulafubana kulina kubeerawo abantu bonna abali mu kuwozesebwa mu kkooti z'amagye bakikola mu bukyamu teriyo bw'olaba muntu civilian bw'omukyajinga kukolera mu magye olwa pips z'abayambadde waliwo omujaasi waliwo omuntu yali amasikaledinga ng'omujaasi babakukwatira luweero naye omwami oyo tebamutwala mu kooti martial naye yalina combat Kanyamunyu yalina pisto Kanyamunyu hadde pisto Kanyamunyu pisto gye yalina n'okakasa nti kituufu yalina pisto bakakasiriza Kwanzenwa kuba Kwanzenwa yalekangawo emmundu teyayingiranga nayo anti wali ng'ogireka wali gye bayita gavana kakati Kanyamunyu yalina emmundu n'agikozesa okukutta omuntu bamusiba emyaka egi 5 Olivia Lutaya bamufukamiza ku mavivi nti bamusanga n'eccupa erimu amafuta era bamusibye emyaka 4 nga tawoza ng'awoleza mu kkooti y'amagye erimu okusiba kandooya erimu okutulugunya erimu okukola ebintu bingi nga akirewo kivumbibwa bituganda olwaleero so bikolebwa mu kumenya mateeka era tewaliwo mateeka era toyo n'okugiyita kooti martial nakyo buyaaye kati tize kangaroo court kubanga byekola bya kikangaroo kyenagamba from the beginning kyenabasaba okunzijukirirako is the doctrine of separation of powers mweno program kubanga ebyo byebitta eggwanga emisingi egyesatu empaji egyateekebwateekebwa mu bukulembeze bwa demokrasiya oba okugavaninga abantu in terms of accountability, in terms of checks and balances, in terms of bottlenecks is the doctrine of separation of powers. Wano it has been abused. Okwawula obuvunaanyizibwa mu masiga asatu doctrine okugamba ampuliriza gwe omwana ali ku nkwakyo mu ghetto maani byendi mugezaako okunnyonnyola nti ekissa eggwanga lino kwe kuba nti nakyemalira ti buhabulwa yatwala eggwanga lino nga byonna biri about him institutions ne zifa kyova olaba abantu bagamba nti igigi takola waliwo state house collapson what unit oba kugamba nti investment authority tekola waliwo investment president special unit bwe bakugamba nti national planning authority tekola waliwo endala bagati ministry of agriculture tekola waliwo endala bwe bagamba nti ministry of works tekola waliwo ekirala ekiri in form of the office of the president ekyo kyekissa eggwanga lyaffe kati nojjanga essetteeserezo gy'olina okuba nalyo nga lyericekinga obutali buvunaanyizibwa bwa executive nga likulibwa speaker ate lino lye tulina lyerisinza okubeera most incompetent lyerisinza okubeera most inept lyerisinza okubeera eryabamafieso bano bamongo bamafieso mafieso kigambo kya lulimi ki mafieso
tomanjigambe anti basukira bamugeto bategedde uze mafiesa abamuntu muzibu nnyo abamubandanga mubanda mu byekikyamu mutugumbuzi kati bano batugumbula ebyenfuna bamafieso kakati okugeza era omwami oyo finito alina ekintu kyeyakola ng'ababaka ba palamenti aba national unity platform n'abaopposition bavuddeyo ng'ali mu live oba yali agenze bungereza oba yali amerika yakomawo n'abuzaabuza bannayuganda nazzaayo ababaka nga tannazaayo ababaka mu palamenti yateekateeka olukiiko wakati we ne sipiika ne wangadya okuteekawo ekifaananyi nti waliwo ekyali kikoleddwa okusitopinga abaali bali mu kwekalakaasa nga palamenti ebasuubiza nti entula zirina kuba 15 naye nga ekyasinga okubeera ekyenjawulo ku finito nti yazzaayo ababaka ba palamenti nga batudde mu lukiiko lw'ekiwandiisi lwerabye ne wangadya ne anitamo nga tebalina kye bateeseza na kimu. Wangadya ne bamugamba addeyo simanyi akomewo naki kuba yajjo batalina bamemba ba komishoni balala n'addayo olw'eggulo finito n'akwata ababaka ba palamenti ab'opposition ne bagenda mu palamenti ne batwala ssente za Uganda mu supplementary budget. Ampuliriza bwe njogera ku supplementary budget njogera ku ssente ziyisibwa ebweru weze zayisibwa mu mbalira y'eggwanga. Bassebo ne banyabo twali tubuzaayo nnaku bunaku okuba nti tuggalawo kwota eyo. Bwe njogera naawe ampuliriza munnayuganda ssente z'embalirira bazigabanya mu kwota 3. First quarter, second quarter ne third quarter. Kwota kitegeeza nti ssente bazitematemamu engeri gye mulina zikozesa ng'ebula ennaku nga 5 oba 6 ndowooza ennaku nga 10 kote wunzikibwe tuwunzike financial year. Finito yazaayo ababaka ba palamenti mu palamenti ne batwa jjajja n'afuna supplementary budget ya 7 trillion. Ampuliriza 7 trillion bwe butabalika 7. The doctrine of separation of powers. Kubanga singa yali ekola parliament yandibadde teyisa butabalika 7 gwampuliriza. Bassebo ne banyabo ebyo ebibeerawo wajja olina okubistopingira okuddamu okubeerawo ng'ab'ebyobufuzi aba executive ebekulibwa president n'aba legislature nga basazeewo okukola obuyaayi ani abalina okuyamba omunnansi mu nteekateeka ya demokrasiya mu doctrine of separation of powers kyebava bateekawo the judiciary ekitongole ekiramuzi. It must be independent. The justice delayed is justice denied. Nti okulwawo kw'okuwa ennamula mu nsonga eziriko empawa okulwawo obulwi the principle of the law of fairness nti justice delayed is justice denied. Nti bw'okwata kayongo n'omuvunaana omusango gwonna omusango gw'omuvunaana ne gutwala ebbanga nga teguliiko kuwoza teguwulirwa tegusalibwa ekyo kitegeeza nti obwenkanya era buba bummiddwa. Abasibe be baatadde obwenkanya bwabammiddwa. Naye lwaki? Kubanga the doctrine of separation of powers nti abalamuzi abandikubye omukono ku palamenti ate nabo bandya nabo, nti abalamuzi abandigambye General Yoweri Kaguta Museveni nti nedda nabo bandya nabo. Kakati ekyo kyekizibu ky'eggwanga Uganda and we must solve it. Twagala tetwagala kayongo ne tubeera mu nsi ne bagamba nti nga bakutte obuwumbi obusukka ebisatu over 300 billion bana Uganda obuwumbi obusukka ebimeka ebisatu
ekitongole kya UBOS, Uganda Bureau of Statistics, kitegeera nti buli myaka 10 kigenda kubala ki abantu era kikola mulimu gwakyo okusinga okuba omukulu is statistics ezokulaba nti bannayuganda bali bameka, bano besaide no bali bameka, abali vulnerable bali bameka, bali bameka. Mu COVID mu 2020 mujjukire emizogo bano ejali mu kuwa abantu sente emitwalo 10 ejava mu office ya prime minister. They could not even know bagamba nti vulnerable people mu Uganda bali emitwalo 10 kyali kituufu. Olwaleero census gye wakoze efaanana ne wayogera mu COVID, because that is 3 years ago. Tewayinza kubanga waliwo magic. Bye wayogera mu COVID nga odduukirira abateesobola mu statistics zo zewatuwa zezimu tebigatta. Mu statistics zemuwadde bannayuganda eza buli homestead okuba 4 million zikwatagana n'ebya UBOS kubanga twakava mu population census. Kati ekibatawaanya bwe bunene bw'obulimba obukwataganye wonna, naye amaziga ga munnayuganda lwaki mangi? Kubanga ebyo ebirina okukolebwa okuziyiza okunafuya enkola ya ssemateeka mu ggwanga byonna byawambibwa. Ninawe njagala onzizeeyo wali mukulu Waiswa nga tufuddeyo ewakirewo okuvaayo n'ebirala ebyabaddewo n'ebigambo byayogedde. Akirewo yatulugunyiziddwa mu kkomera. Yatulugunyizibwa okutulugunya ekisooka, of course ati yatulugunyizibwa. Yes, yatulugunyizibwa. Omanyi tekiri kye bayita okusimira obwereere nga teyabadde na bisago. Akirewo ali ku treatment nakati tulina omutwala mu sikaani tasobola kusipotinga. Evivi lino lyafuna problem kumpi entumbo yadda mu maaso, wano mu maaso ku ggumba lino lyonna wazimba. Yes, I saw him yesterday. He's in bad shape lwakuba nti abaana balwaye, very bad shape. Eriiso liri impaired, tasobola kulaba wala. Bwe lirwawo livaamu amaziga. He cannot watch through light. If you see him, his body is malnourished. Look, his head was hit hard. Well, baganda baffe gye bali nabo babadde omanyi okuyambagana. Atuyatubulidde nga muganda affe Magala Umar gwe bakwatira obwereere bwabadde amuyambako mu bintu ebisinga. Magala ani ayamba ani? Magala nti oli kati ye jeno aluddeyo asobola okuweereza obubaka mu kkomera lino. Muganda wange Magala mutumide bagambye nti abeeruzira bagala mbakyalireko ningamba abantu abali kwenda obakyalireko mu ngeri ki? Sitegedde. Omanyi nze sigenda nnyo mu kkomera. Ekiŋŋaana ogenda mu kkomera lizalawo eribeera mu kkomera. Lumu bakwata nga bakutte bakyali bange nagendayo. Ate ne babagamba bo bafukamire wansi. Boogere nange nga bafukamidde wansi. Kati ebintu bwe bityo mba ndabira kyokka ne ntunuulira amugamba nga just ayambadde uniform nga alina ezzalawo. Kakati ge mateeka. So ekyokubiri nkayana nnyo n'abasirikale ku bintu bingi mu mateeka. Kati ntuuka eyo ne tukayana kati olumu bannange baba baagala kundekayo nange banvunaane. So ako kebagambye obakyalirako kesitegedde bulungi. Ogende obalabeko oba mbaboneku tebampita biriirwamu. Kakati Waiswa eyo nga tuvuddeyo awo wenyini nga bano abalala abasibe bano kuba nawulidde nti era babakomezaawo ko mu kooti. Bo bana bagundi bo mwabaviirako ddala okuva lwe bayatula baana mukyabafollowinga abantu abo bonna baffe era nakyemalira ne ttiimu yaabwe balwana nnyo babeere baabwe. Kati obulimba bonna bwe babataddeko bwakubeera baabwe, naye nagamba gwe nti njagala oddeyo emyaka 35 egiyise. General Yoweri Kaguta Museveni Ddala yakola reshuffle ey'aba cabinet ministers n'aleeta cabinet minister ng'aliko ne assignment gy'agenda omutuma. Bwe buli
buli General Museveni bwakoze reshuffle wakati mu kisanja aba yetegekera kiddako era abaweza muli kwebyo ebimusumbuye bw'otunuulira direction ya okulonda abaminister be yalonda yali alina kubanga yalowooza nti agenda kukozesa kali akabondo kali aka project emekwama okubeera flaming platform ey'abavubuka okugalvanizinga support eriwo kati ey'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abasoga gwe bagulika erinnya lya Ngobe kaakati nga balowooza nti era baleeta omukulembeze nga akolera mu magye mutabani wa pulezidenti asobola bulungi nnyo okuba attractive eri abantu okujoininga compulsorily in the next government n'okukuliyetingira abantu obwongo bubalowoozesa nti gavumenti eddako already eri predetermined of course omwagala w'abangi okujja gwe tukyalisazaamu ekyo kyakola ki kyasazibwamu kubanga ono yakaddiya banne nagamba yakwata bambabaza bakutudde enkizi bayingidde ekinaana nabo akutte bakategayo bali mu baziike mayombo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bamanya mushega yabafulumya bajeno Kasirye Gwanga bali mu ntaana eritumwine mukama yamutwala kakati nga banne bonna baweddewo kakati ye nga amanyi mu budde bwe obw'okuggwawo ajja kuba ateeseteese bulungi abo bagenda okumudira mu ki naye byapa Katonda yasalawo yabigaana mangu kuba ne bw'okola otya kati ate akati oli omutakayina kati n'omukadde anoonya bunoonya bwakola ki bwakamugjamu akayina we magere ne bw'okola otya yatambulidde ku kisa n'obuweereza bw'abantu bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo nalabye gundi ekintu zaake kyategeka kiki zaake zakateeka olunaku lw'abavubuka ate ategekede wali wenyini banzaalira omanyawe Kakindu Stadium oli mulamu obaire otya mu Kakindu Stadium awo nze wenzaalibwa we nazanyira tapa awo kakati Amini yali yazimba awo nga waliwo ebyuma nga waliwo boxing arena nga bakubirawo ebikondi nga yazimbawo international ring yennyini ng'ebeerawo engumi ng'ennyokera konde byesiro ne babategeka ndowooza baali bategeka Africa Boxing Championship newabeerawo okutegeka okwali jinja that is how they built it but it was nakulanga it is a fashionable thing naye era bano abayeekera be bajja ebyuma byona babirya mu spare nga bwe baali tulaini niwalewona baliawo toyidde tulaina bano tyakuwaira obwire nga amasanyalaze gavwako endinde busoga eyo nga tukula ng'abantu bakuba ali kwiba byuma amakolero gadi okuwaawo nga bagayibanga bwire aye tibaakomaawo muna bayiba ebyuma by'amakampuni gavwayo toyidde nti busoga twabuuzangamu SST nti what is the industry tower watangawo ki idinda awo kakitawo lero bakakibuuza kikutuza basi amasanyalaze bwe gwagenda nga baiba ebyuma bya kampuni n'okujja kw'amakolero g'ebusoga kuwaawo bakomaawo wayi n'ebyuma bya turain betambulira oluguudo bona baalulya bino bimaga bali baalulya yuno gavumenti munninga yalya n'oluguudo yali ebyana bya turain yalya n'oluguudo turain okuvaawo aye buti obawulira bali kwizaawo turain niwakuba nti abantu bali endolome lwaki nkutute wano nti nalabye ekintu ekyo bakiranga naye tuli wazaake Kakindu Stadium mwamaze okwogera ne poliisi awo njagala twakanya kisaawe kijjamu abantu emitwalo ng'esatu oba ena katukijjuzeku olwo twogereko n'abasoga ku nsonga z'abavubuka mugenda kusomesa mugenda kwogerako nabo lunaku lwabe kujaguza tugenda kujaguza
ogambe ebiwandiiko bina poliisi ateekawo muko ate olunaku lwabavubuka luli mu constitution era nenaalemu ekola emikolo egyayo anti olunaku lwabavubuka luli mu constitution Public Order Management Act kyekyo manyi nti yakireeta naye bamusanga ku bridge amama kawesi mukama Katonda yamukwatira ku bridge kuki ku bridge jinja eri etteeka terikola ku bibiina byabufuzi. This is a party activity on the party calendar known by the Electoral Commission. Okay. Bajita pale FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo wadi wakantu kende biwona kadi ka training okusinzira ku order evudde ku seteeserezo wali ku basirikale bano be basiima ejjo okuli eyakubwa enkuba ne omukyala gwe yakuba oluyi ebiragiro bivudde ku parliament speaker Antamo agambye abo babaleete batandika okukola ku parliament ng'engeri y'okubasiima. Question weri nti abasirikale abali mu kukola ku parliament abo police ya parliament abaliyo bonna bali mu kusiimibwa wenjagala ndowooza nti tulina obuzibu n'omuntu ali mu ntebe wa speaker bwe bakoze ebikolobero ebingi waliwo edda ffe nga tusamba omupiira atuli bato ugambe nali Kakendo stadium Institute stadium kati nebayo omuntu ng'asobola okuba omupiira ng'akuba mu goolo naye naagukuba waggulu w'egoolo ne gugenda eri ne gusala n'oluguudo twabagambanga bamukyala wandabye otya gukuba wala naga mukyala wandabye otya nagukubye eri ne gusukka naki kati waliwo bamukyala wandabye otya nga bali mu byabufuzi kati kyalinaku nti akulira parliament azanya mukyala wandabye otya oba ntegerekese sikufunye bulungi awo kubanga kwagala butaala okuba designating okubaza ku parliament kibadde tekyetaagisa ye kujja kubuulira nsi yonna titubasiime nabaleeta wano kuba kikulaze nti abali wali balina bye bafuna ate abalala bye batafuna. Yes, abaliwo kati kikulaze nti abasirikale abali ku parliament balina bye bafuna abali wala bye batakola ki bye batafuna ekyokubiri ye commander in chief yaragira agambye IGP abekyokola agambye IGP akikola kibadde kimwetaagisa okigamba parliament era okubasiima kwandibadde kwakubagamba nti bajiba kirungi ekisooka abasirikale ffe tubasiima abasirikale bonna abalina ettaffaali lye bongerako mu kukulaakulanya eggwanga naye tusaba abasirikale bonna ffe twandibadde tetwogerera abasirikale nandibadde sijjala okugerera abasirikale naye abangi be balungi kyova olaba najja nekugamba nti nali ku lyato nga nva enkalangala omusirikale nanyonyola sente zaabwe eza sako zetwayogerako wano sente zaabwe bazibawe baleke kuzibba netugamba omusirikale sente ze bazimwongeza omusaala gwomanyi nti assistant commissioner afuna miliyoni 2 assistant commissioner miliyoni ezi naye oyinza okuba assistant commissioner owa police noba nga ofuna miliyoni 2 alina kufuna meka. There must be a restructure of salary. Kyogamba mu police tewali structure ya salary. Nfu according to the finances kati omuntu afuna emitwalo 49 mbulira gisobola kukola kyo omwezi zimenye emitwalo 49 tekuliko mwana kulwala tekuliko bw'obanga ofuna emitwalo 4 bw'oba oli Mold Kampala ng'omusirikale wa Mold Kampala nga bakuwa emitwalo 49 ennyumba oba osula mu Yemeka kumpi ne w'okolera waliwo ennyumba y'emitwalo 4 weri wano Mold Kampala wano ennyumba y'emitwalo 4 kati omusirikale oba omusindise kusulawo gye balina okusula mwayononayo balina kusulawo balina okuba ne police quarters
ng'abasawo balina okubeera ne staff quarters n'abasomesa. So salary structure ya police kino kikulaze nti eri gye bali mu kanayo kyani. Salary structure ya police erina okubeera restructured. Omusirikale asooka atandikire ku kakadde kamu. Eyo ye position yaffe, sente weeziri. Sente diriwo. N'embooko ezitukuba olumu omusajja akukuba embooko ng'alina amabanja. Wabulira omusirikale gwe bagamba yakuba abantu amasasi, yakuba omuyindi amasasi ku Parliament. Yali yafuna loan nga n'esente kati oba ng'afuna 13,000 ng'emitwalo 49 tegimala loan, sente zasasula zigenda. Oba yali akola ku Parliament ne bamukyusa. So challenge eriwo ennene nti mu police force enjala ebatta. Bafanda abulusi nabo basaasira. Ekisooka gy'asomeseza omwana gy'osomeseza. Luli babanga ne police schools nga za mutindo gw'amaanyi n'okusinga traditional schools oba army schools byavaawo. Ng'omusirikale ne waba tasobodde funa sente nnyingi, alishuwa eddwaliro alina first class, alishuwa essomero ly'omwana we alina first class, alishuwa nti agenda kusobola okulya lunch and supper ku a real meal. Naye bano ab'ennaku zino olukuwa emmundu babanga baganda egenda weeyiye. Kanzije katono. Okay, bagiyita Pal FM 107.9. Ale Katonda yakola abaisirikale abo kambe tebaisirikale. Tuli wano okwogerera ayo okutwasaiga emigo ogambye na Waiswa. Tuli wano tubogerera abasirikale ayo okukukubeeza okumabuza balina mu kyonna ekintu era nonga nti gwe musajja gwenze mba kusunga zamu oko nkubaza kabina tokubaza lubuto kanzije. Bagiyita Pal FM 107.9. Omusirikale akuyimiriza noga nti obono byonna byonna ebyokusiya bimala abaana balirandani sente alina nyingi mboko nefuke mboko naye nga kuba bizibu byotalinaabo bizinesi wadde. Embooko za Museveni bazikuba opposition yalesi abaletedde yabawe emundu ezitoba nga tabawa sente. Ate nga mweyekera wa mundu kubanga omuntu yenna ng'omanye mundu wandifudde nnyo okuba emundu. Naye omusirikale mu gavumenti ya Kyagulanyi ng'agenda kweyagala. Puroguramu z'abalinako nga nnyingi. Alina puroguramu z'abasirikale abo nnyingi ne bakimanyi. Puroguramu ezi zandibadde kati tulaba nti zigukubanga ate security gibagikubamu ebituli teri steady. Singa yafadde. Omuntu wakwatira omuntu akubeera ku lusigire security bastede. Anti era bamusesemi naye ate kati ffe tuli muwamba anti sikwata kuwamba naye nabo kyebeewuunya nti speed mwe bamuwambira n'amawulire speed kwe gatambulira. Naye firimu yali mukomera baginyumya amawulire kwe gatambulira nti bamukutte security head bamufunye nasana bamuyina bebamuyina baba baagala bamwegande. Naye byonna bye tukola Bayibuli egamba nti those who are pure and living in purity will always have remedy